because ojana abasajja bano betwita ba sister junior mchi Muganda grenade mchi Muganda nde usindugwa owenkudi mchi the puzzle Muganda so look at that pattern genda ng'ogyetegereza bakola kinyama they are the sisters like they are the other side of kati kijjayo kiri nti is it abasajja bafuuse a bit feminine 100% behind Mr. Chamagero. Wotunulira marriage an epitome of everything tukitunulidde mu Buganda. Mu Buganda wano. Obuganda bwe buwaniridde empisa bwe buwaniridde embeera, you know, civilization na buli kimu Buganda. But if examples zonna zonna ze nkumenyedde are all Baganda, there is a burning problem. Kubajjajjaffe baawanga baki? Ate ffe guno omulembe ne gutoola ku bajjajjaffe. Bajjajjaffe baawanga bajjajjaffe abasajja. Oba mukola nkutegeera. Waki? Anti abantu twafuuka nnyo materialistic ate twatuuka nnyo ba billboards nti olaba oyagala okulaga edited life nti oli ajja kujja ku gundi ku social media akolaga edited life ng'ogitunulira owulire nga gw'oli suppressed nti gwe bibyo oba bbawo tatuukiriza ebyo ate nga baba bakola ki balaga edited obeere ng'ocompetinga n'omuntu akulaze edited life awe wali challenge nti nze bwekugamba nti I love you it's an emotion yes I really do but after 1 week nga tokoze byenjagala oba you know bisobola okyukamu ebikyuka ate nga ye omwami oba abasajja it's a promise kyobola baffe abakyala relationships zimenya nnyo ffe cause wakunyiziza togenda kutunuulira nti naye luli yakola bw'ati kati omwami ono ye just yeetaaga kureaffirminga masculinity ye ayimirire ng'omusajja that's why tulina man cave wa Mr. Chamagero because if the society if we lose men like Mr. Chamagero abakyala fe babeera muntate fe babonaabona because it's a man's world anti katolambisa Simon it's a man's world Kusalega 18 August yegune Beach Festival ku Arab Beach Nterana lili panzo lunabe yakama tebabiwuli akati mwabiwulidde tugenda kusula nga twalisa emikono waggulu telinga overnight olw'enkeera nga 18 August ku Sunday twake tukube Enkude Beach Festival ku Arab Beach Entebbe okuyingira mutwalo gumu yebyo emitwalo ebiri emmeeza ya bukadde bubiri onobulumi nakunyumirwa awerekeddwa kabayimbi baranga bakomedians abakadde omukamu abaranga batikitokers mujje twesiba obukette tulumbisa Enkude Festival ku Arab Beach Entebbe SMP Tours and Travels natekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35,000 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls Miss Behind the Falls helicopter tour boat cruise tour end of year fireworks Niagara Parks tour okwewandiisa kutandika nga lumu June okumanya ebisingawo kuba 0759 7 musanvu mukaga musanvu oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street Kampala Uganda to emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yafe www.smptoursandtravels.com jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Kale kusema official na josinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate akuli kale n'olwaleero bwe tuli nina Mariam ono tugenda kunyumyamu kati Mariam omweba nkwanjula ngamba tugenda kunyumya ku ki life obulamu kwa kati nze singa tugada host nze ngamba tugenda sekamu aba host sekamu kati nze na kyamagezi kikyogenda okunsubira mwera nze nsaasira abaagala okufuna ebizimba okuva gyendi nange engula bigule kwadiwe
ate mbibawe Nange kati nze mbaze like for addressing challenges eziri in our normal life obulamu bwaffe obwa bulijjo okusomozebwa okuli mulamu bwaffe obwa bulijjo mental health relationships yes ng'okedde I have to keep time is Saturdays are usually for boyfriends what happened Mnange you know that I took on a deliberate decision to focus on me togenza kubikola byonna naawe kajanja oyina kangi kangi komwekali personal growth and my whole entire goals paka we natuusa nga mpulira kati kubanga nvuddeyo I've advanced well neetandika okutonya neŋŋamba naawe kati ono tagenda kujja ono entali ngenza okulabanga nga ntuuse because I had planned for it so ne waba boyfriend awo teri so boyfriend is a dessert Mariam tutanga kulinnyirira mukwano we mutyo it's a dessert my life is main course boyfriend is a dessert ono jagenda okola obulamu omalirize ngaera boyfriend obonaabona nabo ate nga bagenda actually is a dessert womala okulya ng'oteeka ng'olya dessert so olwanira omusajja okola kyakulwana how toseka museeya as sinkulwana in physical fighting no but I can do some psychological mind games neweebuzaabuza yeah I have a friend nabawala mind game ezijja baleetera obuzibu I was chatting with a friend angamba muganda wange namwe mwezi neeragira ku musajja naye life ng'ennuma bulala I know naye kati wakiweeriweera gugamba otya obulamu bulungi alhamdulillah kama mulungi tumwebaza so Mariam is here this week wabaddewo something burning buli mukazi alina engeri gy'abikola ki with my mentor Chamagero Chamagero yandeta ku scene yakoleka atya ye yanjubula he groomed me he molded me like ng'omulinaanye oba from okumufollowinga nga muliraanye naye nga wakajanja nnyo Chamagero alina akajanja anti buli you know gundi it's like attracts like kajanja ka attract nendoza ekyali awo nga kakulukuta bukulukusi bale lwenze manye nze njagala era kamusituliddeko nyina okukatambuza we yakoma bwengenda otandikira no by the night kaba kajanja naye just some few baba tebategedde butegeezi who you are ate nga ndowooza at times si buvunaanyizibwa abo eri abo baganya okutegeera naddala ng'obulamu butambula ekyokubiri nga waliwo abakutegedde anti bulayo yatusomesa ekintu like the kingdom banyina kadi gye bazanya ate nange I adopted it don't complain don't explain tocomplain nga tonnyonnyola because oyinza okwonoona waliwo n'abantu abagwanidde obbeera mu bulamu bwaffe ng'abo wali omuntu agamba nti nze Saimure olunaku lwe nakulaba namanya ntujja kukola wali n'abeera awo nga ye omulimu gwe kubuuza abantu odiringa otya ne Saimo nga gwe mulimu gwe yasigaza naye nga tafuna budde kwebuuza bwe baba nga badiringa naye why am I failing to deal with him kituufu so I don't complain I don't explain kiringa when nakoze an interview and I called it like baby cool syndrome and people were like oh but abazzemu ne bagiraba gwokubiri they understood the message though I also understand that it was designed that way YouTube was designed to also kind of gratification or then after a while emotions nga zikakkanye olinagamba naye yabadde ategeeza kyo balaba even in the comments olaba nga like ziri zenyonyonyola zokka enyanga interview twakola this week ne Dr. Kwef yali eyogera about the bintu bya Kabaka and stuff waliwo abanuupu abanyiize waliwo abanuupu abasomese waliwo from the side abakkiriza mu Bwakabaka abatali basanyufu n'ebiriwo abanyiize waliwo abagamba now that is the way to go kati nze weyaze nangamba namugambye kati problem eri egyo eriemu nti abantu kati ebibinja bino byonna ebibiri buli kibinja buli kibinja biina mentality ez'enjawulo wali ku buli side
ku side ya Nuupu waliwo abagamba tubbinkane oba ontegeera ne Mmengo waliwo bagamba tubbinkane ku side ya Nuupu waliwo bagamba something must have gone wrong let's correct it ne Mmengo waliwo bagamba something must have gone wrong let's correct it kakati aba let's correct it bo basobola okureadinga between the lines n'agamba nti okay kino ne kino kituufu ab'olutalo ye tayagala kuwaana sayidi yeeno kwogera ku strength ya sayidi yeeno yayagala kuba bukubi kubanga even in I'm a student of psychology kati offe tukirabira mu ngeri nti waliwo omuntu nga they absorb so abantu bonna abali attached to certain labels Nuupu PLU biki Mmengo but they absorb so they can't even tebasobola nakwetegereza nti oba ki naye waliwo bali they observe after observing they make a conclusion and they're like okay naga nekino tekigwanidde ng'afunye so naye ndowooza kiddayo n'ono atulaba okumanya where do I belong kati nze problem ya where they belong they know olaba mu nsi abantu tebeemanyi kakati nze kyensinga okwetegeerako Mariam tolowoozangako nti oli nsobola okukubuliramu because for now you know nti nze mu bulamu bwange saagala nkereko olunaku ngambe nti Mariam yantomeza oli mutuufu when we lost that channel byonna nabissa ku nze nga saagala nkereko kungambe nti kumakya nti nakaloolensi byaloogenze mu channel byatwazizza channel yange blame game oba ontegeera because buli bwotandika okusindika blame game kitegeeza nti tugenda kufocusinga ku solution ngenda tandika kunoonya ani yakoze ensobi oba ontegeera so people tebeemanyi where they belong nze womanya nti ndi extremist kati for example when it comes to my family my mom nyinza okuba ndi extreme But for them they didn't choose that life it's you who chose it the life of media so it has nothing to do with them that's why you have to protect them at all costs and kati awe mmanya nti when it comes to family we mandi extreme kitegeeza nti nga sinalumba gwa yinza okuba nga olina kyoyisaawo nsooka kumanya nti kyonna kyengenda oyisaawo kigenda kuba pro family oba ontegeera awe nyinza okukimmira amazzi anyway kati olunaku olwalira about Kyamagero nkutumiddeko Ekulio sinkaddemu Uncle Chams but in reality ndi wano nakedde nengenda ku station nenkola now I'm here in the evening I'm going somewhere so I'm working ndi mukolerera bewaka oba ontegeera what time when there is time nadala on Saturdays when I need to sleep nga mpulira ngwanidde ngwanidde okuwummula but I look around the people abanneetoolodde leero mbadde nsimbula waka netuna kameeza nga bataddewo bukiiti bubiri kuliko akafiizi n'aka bazitata trip nga za 7,000 ey'omwana bagenda wa 18 oba ontegeere so those are things you look at ogamba okay kakati now onayagala oba ontegeera nomenyamu agency and importance I move out ngenda nenkola kino enkola bino byonna byenkutemera nti there is time wempulira nga njagala mpummule oba ontegeere but I do not rest olw'ebyo ebindi mu maaso kati nengenda kusaidia Uncle Chams nti omukazi ebiseera ebisinga amazima gonna sente z'omukazi okulabirira family zigirabira omusajja afudde mu bulamu sente z'omukazi tezirabirira family kutuuka era kyo ezimu tuzisasula ezimu zitulangira kakati nensigala nga the only thing kyensobola okufuna mu mukazi ono is to look after me nga wenva mu buli ku ssaawa 10 nensooka mbuvamu nengenda ku egi yaabo bwenti olumu nenkola muko ne bwenti nenzawo nenegwawo nemmala nenyimuka that pain nange gye ndowooza gy'ojja okukozesa no matter how banga kirya mazenga late wenkomyewo nawe pain gy'ogenda okukozesa ojjonzijulira emmere ogiteekewo ng'eyokya oba otegeera kubanga nze ndowooza it is two way
Okay. nti nga bwenkeera nenteekamu well then what do you give? Ze ndowooza yange simanyi gwe what is your observation? Kakati tugeze because nabadde whenever I'm home, like when mbeere waka, my creativity comes majorly nga nfumba because in the kitchen is my sanctuary. Yes, njagala nnyo fumba ate njagala nnyo okutryinga out experimental cooking. Kati bw'ogifumba onoogyeriira? Yeah, njeriira. I give it to my people at home. Okay. Yes, I really love to cook because ekintu kyenkolamu ng'omukyala, it brings out my feminine side. Kati nabadde ndi awo nga amata gange gengenda ofumba nga teganfaako Mami Simon nga ngamba kati gano amata gange nagakola ntya neefuna ekyoza nengamba but I can make something out of this milk. Amata agafudde? Agafudde. And nenkola procedure yonna and I concluded making out a cheese. Nenkola cheese. Okay. Cheese gwagenda ku supermarket n'ogula maybe like at around maybe 20k or 30k. Me, I made it at home. Kati otunuliramu nti omukyala amaanyi ge, the feminine side, nasobodde okulowooza in that line. Kaakati kiringa ze wenaabanga ssente bazifunyemu ssente kyobadde ogenda okugula nekyonooneka oba bizinesi gyobadde ogenda otwala stock market nekyukamu oba negendako wansi naye obwongo bwo creatively ne bugamba kankolemu kino. Kati naffe abakyala gemaanyi gaffe nti singa yabadde gwe oyinza obutakirowoozako mugawembwa oba mwine embwa mugawembwa. Kati abaami ekyo no balina amaanyi gaabwe. Kati I think the reason why abakyala they got attacked is that oli mu our space mwotugambira. Okay. Awakulu kubanga nze kati kiri kyenkugambye nkirowooleza mu kuteekamu naawe nkulowooleza mu kuteekamu. Yes. Kyokka ate gwe what you're trying to explain nti buli omu alina space mwakolera ez'enjawulo. And then after that netujja omukyala na mwami n'ogenda n'onoonya ssente oba tezirabise oba zirabise but n'okomawo nga mata ge twalibadde twayiye I brought you a nice meal nkuteedewo ne kachizi nogamba hey baby kana katuko wankuledde ate nga mbadde sikasuubira wakaguze kati gwe oyinza osiima naye n'olowooza nti Mariam ate ssente ze namulekedde katono nnyo. Ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nansana Municipality Wakiso District Esimu 0757-4M oba 0705-4M79793 tufuna ku WhatsApp plus 973-362-359. No, kati wengulu nenkuwa cheese and you enjoy your nice meal. Neko bongo wagamba nayo omukyala sente ze namulekedde ate aguzeemu cheese. Kati oba tombuuzizza around that oyinza okugamba oli abikuwoomera naye ogamba and those are questions we don't ask. Yes, she spent the money on something that is not very ekiri nice but trivial. Kyetuteetaaga. Yes. Kati woba tontegedde nawe no like maybe n'okitwala mu busungu naye kati gwe mukyala gola kyokola bwoti
kama muna amata gakoze bwe bati ne nagambe mpucho gaiwa kantukole muchi cheese. So it is that your center abachala mwe bakola ki mwe batunulidde, because I can assure you buli muchala sima, like most of us we love to cook or tuli bachala tetwagala nnyo kubeera submissive to our men. Naye kakati also look Muchiri ekyokuba nti yagambye Muganda is a Muganda man. I noticed a pattern. I've noticed abasajja basinga okujja ne boogera basajja baganda. Kiringa omuntu wanaveere nagamba temumanyi nti nze taata wane ewaka. Bakuyisaamu ku maaso n'obajjukiza. Yes. So I'm under the school of thought nti moral decay ejjudde nnyo mu Buganda wano. Because ojala n'abasajja bano be tuyita ba sister junior muki? Muganda. Grenade muki? Muganda. Dewusindugwa. Owenkudi muki? Ili puzzle Muganda. So look at that pattern. Genda ng'ogyetegereza. Bakola kinyago. They are the sisters. Like they are the other side of. Kati kijjayo kiri nti is it abasajja bafuuse a bit feminine? Because omusajja twakula tumanyi nti omusajja ye mwami waka era roles zibeera masculine. Naye obanga alina okujja defending there is waliwo omuliro ogubumbujja emabega. So where is the problem? Mwami Simon ngenda like mpola Era mpunzise bukwate. Tosa kunnemesa kukwenyamira ku byoyogera neeyogera. Nze nakula nga mmanyi era nali neegomba nnyo okufumbirwa mu Baganda because bayina kegia empisa or hospitality okukuza abaana enneeyisa moral kubanga ne mwami Mpoga lwiwera yegera much as he has his issues naye presentation mulaba musajja agamba ngayogera ngogamba okay naye why chi ti even Mr. Chamagero Godfrey Kutesa they are all Baganda men. There is a problem, you guys. Kuba mwami yavudde n'agamba njogera ng'omusajja Omuganda. Anti njogera ng'omusajja Omuganda kitegeeza nti njogera byenkuze nga ndaba anti nkukoze njogera byendi. Yes. Era ku topic kwabaddeko toxic masculinity. Kubanga omukyala we yakubanga omwana ewaka ng'obalina kyakoze yaddukanga wa taata we. Omusajja omwami yenna abeera masculine naye waabeera waka like yaddaabiriza ensonga like you get my point. But nze nalabye insight nti ekituufu kiri nti and I'm 100% behind Mr. Chamagero. Wotunulira marriage an epitome of everything tukitunulidde mu Buganda. Mu Buganda wano Obuganda bwe buwaniridde empisa bwe buwaniridde embeera civilization na buli kimu Buganda. But if examples zonna zenkumenyedde that all Baganda there is a burning problem because feri waffe gye tuve western like they are so they say our men are very arrogant. They don't even have that romanticism. Kati olwokuba bambi bano abaami like Abaganda baaniriza kati mukutwaniriza ffe twajja n'emirere n'omusoga onomuki kati ne tukola moral decay mu Buganda mwennyini ne twagala okuleeta culture zaffe ne tuzimpozinga mu Buganda wano ne tubanga kyekituleetedde okubeera nga abasajja tulina kujjukiza ne bufuuka diluted nti edda ng'owali osobola olaba muntu n'ogamba ono Muganda naye kati because even relationships breaking because omusajja yalina kubeera musajja ne kati what are the men there kati n'otunuulira n'omukyala ng'akugamba nti ngenda okukola okwongereza ku bulamu kubanga emirimu ffe abakyala gye tukola bagita pink jobs kufunayo kugenda ngule microwave funayo kasente nguleyo kuki washing machine funayo kasente ngule ku hair dryer I blow dry my hair okuizinga emirimu methodology ey'emirimu gyange waka mu bufumbo bwaffe kati nti gwogenda okole ongambe you're coming back in 2 hours
ojje osange ng'emmere eba obedde kubanga ngenda kukozesa technology nyambako okuleeta ekintu ekyo okukola ky'okukigusa. Kati omwami oyo yavuddeyo n'ayogera yayogedde invokinze emotions z'abantu abamu yayogedde ku Buganda n'ayogera ku microwave naye nga microwave bameka abazigula bani abazigula omusajja kyagenda mu maduuka n'agamba bampe eno microwave oba eno oba we bati bakyala those kye bayita pink jobs nti twavaayo tugende tuve ewaka tugende tukole ki tugende naffe tuyiye tugatiririze ku obulamu bw'ewaka bubeere nga bugonda. Kyenyagala okusooka okutegeera Mariam. Yes, mu ndowooza eyange abakazi sente ziyamba bo mu byogezaako okutunda nti kiyinza okuba nga sente z'omukazi tezijja kusolovinga mwana mulwadde ziyinza obutasasula school fees oba kugula mmere waka naye ate zisobola okugula gaasi kubanga gaasi amuyambako okwanguya obulamu bwe ng'ali ewaka. Ate mwami Kyamagero n'agamba nti wembanga ewaka sibifunye nyagenda mbifune mu restaurant oba nyagenda mbikole ki kati nze nkuwadde example ya cheese. You are looking for emmere ennungi ey'ewaka oba emmere eri organic ng'omwami osobola ofuna amaanyi g'ekisajja koza abasajja basinga you have zero game down there. Kakati gwe osituse ogenze muki ayamubijjawa bituufu megili men zebembeeramu 70% of men amasannyalaze gakisa n'ennyumba bambi no ogatta ku kikondo kyange n'ogattako ekyagundi ennyumba n'eyaka tewali bambi zero game. But it's a serious problem naye awo si wendi. Kakati gwe oŋŋambye ojja kuva weka ngende ogende ku restaurant olye emmere. I'm looking from the ngezako basigira ekifaananyi abakazi mwe bakirabidde abasinga obungi. Kati ate nze waka ogenze like you've eaten a meal of like 50k naye nga ate 50k nze with 15,000 and I can make the same meal even better. Kati obeera nga you're insulting my intelligence because oli mu kukkakkanya kye nsobola kukola. Yes, kitchen yange mwe buli andi oyinza okuba nga eyinza oba kitchen kale yiyo naye nze ndowooza point ya mwami Kyamagero tali mu kuggyawo the fact that musobola okufumba naye mu kufumbira ebyo gy'ofumba ekisooka emmere ogifumbira ani? Ngeza kati nze am 100% behind Mr. Kyamagero. Njifumbira mwami wange era nkubuulira kati obanga ofumbira mwami wo bwe nteekamu ekirowoozo kyange abakazi kibaagala okuzimba ti nze ntegeka ebyawano leka mbitegeke nga bwe nkola ki naye nange nnyinza obba nina endowooza eyange. Kituufu. Kakati bwe nzija n'empa endowooza yange mu fumbiro lyo mba nkuyingidde ddi era maybe nenkolagana okulaga nti singa etufumbiro tolitereza nga ABCD nsobola okugenda n'endisanga ewalala. Kati nange nenkugamba nti gy'ogenda obigula ewalala because that is money. You know you're spending money, right? Yes. So olinga ngamba nti you're buying peace ewaka tewali mirembe. If you cannot create peace, then I will find peace. Okay. So nze nekikuleetera from the women's point of view nti ffe ekitujja waka kozi ssente z'abakyala tezisobola kuwenkanankana na z'abaami. Aba tusinga notusinga. Kozi nkugambye pink colored jobs ze tugenda kufunayo ka hand dryer, kufunayo gundi, you know, ebyo byonna bye tukozesa kitchen accessories ze tukozesa, appliances ze tukozesa, nengira ffe ababigula. So that I can make a better meal for you. Ate nga ne mwami Kyamagero, even on the health part, kati kino kijira in the health perspective, microwave si nnungi. Oba oyagala okumanya nti microwave si nnungi, kwata gundi, go and buy a bulb, ogiteekemu, ogitaninge on. So no about those chemicals, biochemicals, zileeta cancer. So omwami he addressed toxic masculinity. Kati olwokuba he addressed that in a way nti abantu abasinga bye bayitamu bye basiibamu bye benganga mu bulamu bwabwe besanga nga they have kye twagambye nti they absorb naye ne bata observing ki ne bata observing mbeera. Yes. So now tukwataganye tutya kubanga at the end of the day abaami n'abakyala we are supposed to be one. Tukwataganidde wa tukwataganye tutya? Kati ffe
ffe ng'abakyala waliwo otuuka nga you want to make the marriage work naye ffe be bamu abawuliriza ebintu ebingi ewabweru bwe kaba ka conversion n'ogenda oli wajja naye personality bo bw'oba omagala ku TV n'owuliriza n'ogenda nga you picking a lot of information ku bantu ab'enjawulo and you think kyekikola mu bufumbo bwo kati lw'oboonyizeemu n'omugamba kiri kyewakwata and it doesn't nowesanga nga kikuaffectinze ate nammwe abaami wemugenda eri n'ogamba nti wemugenda eri gye muhavinga your happiness boys time n'otandika okuwulira abasajja balaba bye bakola ki like nowulira abasajja bye bagamba nze omukazi tankola bati omukazi tankola bati but we all have a way gye tulaningamu tugende awantu I think the most interesting discussion weeri omusajja akyasobola okufuna kyamagiro bye yabadde ayogerako guno omulembe gwe tuliko kizibumu because tulina kizibumu when it comes to the geography wakatono nnyo waba omusajja takyasobola kufuna bye yabadde ayogerako singa tubadde tulinayo olunaku bajjajjaffe lwe bakomawo ku just kujjako ku nsi ne baddayo banditukubye emiggo kubanga totally opposite ku bye baakolanga kitegeeza nti ffe abasajja b'omulembe guno twongeddeko ku bajjajjaffe bye baawanga baki ate ffe guno omulembe ne gutoola ku bajjajjaffe bajjajjaffe bye baawanga bajjajjaffe abasajja oba nkola nkutegeera waki anti abantu twafuuka nnyo materialistic ate twatuuka nnyo ba billboards nti olaba oyagala okulaga edited life nti oli ajja kujja ku gundi ku social media akolage edited life ng'ogitunulira owulire nga gw'oli suppressed nti gwe bibyo oba bbawo tatuukiriza ebyo ate nga baba bakola ki balaga edited obeere ng'ocompetinga n'omuntu akulaze edited life obeere ng'owulira nti maybe kyekyo kyali kukoledde that is something era ogenda okulaba nga relationships zifunye mu challenges because fe abakyala okugamba nti I love you Mr. Saimu kiba ku mutima mbeera mu feelings nkiwulira it's an emotion yet omusajja if he says the same thing it's a promise bwe nkugamba nti nkwagala kiba kisuubizo nti gye bujje nsobola okukwagala okusukkawo era mu bisuubuzi mu kubeera nga kisuubizo ndabira mu bikolwa byo your actions kati be bajjajjaffe bye baakolanga ekitegeeza olunaku omukyala lwagamba nti akwagala aba atandise aba akwagala but remember it's a feeling teraawo leero osanyuse nkyonyize awe wali challenge nti nze wekugamba nti I love you it's an emotion yes I really do but after 1 week nga tokoze byenjagala oba bisobola okikyukamu bikyuka ate nga ye omwami oba abasajja it's a promise kyobola baffe abakyala relationships zimenya nnyo ffe because wakunyiziza togenda kutunuulira nti naye luli yakola bw'ati oba maybe sente zamubuze kati ate gwe ofunyemuko kasente ko kati ate mufuna sente oyagala oyanguza emirimu gye gyewaka ogeza oguze microwave biki omusajja aza akugambye nze sirya mmere ya microwave omutunulidde naye nga deep-rooted anger towards him so how are you going to oba ogenda kikwasaganya otyawo so kati how do we balance I think buli muntu aba amanyi okay for me what I see majority is the men abakyala tuli bangu bakutereeza because naffe twemanyi tulimu ebika kati omwami ono ye just yeetaaga kureaffirminga masculinity ye ayimirire ng'omusajja that's why tulina man cave wa Mr. Chamagero because if the society if we lose men like Mr. Chamagero abakyala fa babeera muntate fa babonaabona because it's a man's world anti katolambisa Saimu it's a man's world enensi it's a man's world system eno yonna eddukanya basajja
waliwo omusajja simanyi oba biri approved as right naye nawulira nti oba mbu yakwata omwana naye abasobola okukonda eminga mu butuufu bwakyo basajja banne bebasobola okugamba nti wakoze kikyamu kubanga gwe omukyala wogenda okyogereko first of all bakulabanga bayinza okulowooza olimba because byali bituuseko abakazi ne tuwaayeza abasajja byali bituuseko story ennungi nnyo eya John Depp ne ne Amber Heard ne wano Uganda ne wano so omusajja wabanga amenyeddwa nga bamumenye society eba egenda kwonooneka kubanga ate eba egenda kuggwa already nyononefu naye eba egenda ku because wotunulira abantu abareactinze ku gundi ye abasinga badde so emotional yet abasajja balina kubeera logical and systematic ku ngeri gye batambuzamu ebintu naye kati namwe abasajja mufuuka nga ffe abakazi we are losing the whole thing n'abasajja n'ekyamagero bamulumbye n'abasajja balumbye ekyamagero anti bebo ba sisterhood kingdom ate naye waliwo anti olijja kugamba nti things have changed mu process y'okukyuka let's embrace lwakuba kale mu kugezaako okwe-embracing ekipya tumaliza tufuuse bakazi naye ng'obudde ku ekyo nti bibeerawo omusajja n'ogamba nti engeri gyendyeruddewo okudda ewaka maybe kandye wabweru ngende oba let me buy my supper ngende ndye oba otegeera ne mubeerawo life moves on ne mweyongerayo ndabanga process y'okwagala okuzza ekyaliwo eyinza okutukostinga ekinene okusinga okusigaza kye tulina kituufu naye mwami Simon last time nakugamba abantu luwe wenakugamba nti lwaki abasajja bamu balwanyisa abakazi nti omusajja engeri gye bakukuzaamu byewakula olaba oba byewakula omanyi byogenda okukola ng'okuze ebiseera ebisinga naye kati owabaawo embeera nga ate w'okuze eno oyagala ekintu ekikwanguyira era ojja kifuna naye at what cost ogenda fuuka mukazi toyagala kola omukazi ajja kuwa ssente ate ffe abakazi tulangira obeera nga osigadde ate ffe abakazi ffe abakyala twagala nnyo omusajja nga his him nga yeye nga asobola okwogera not being aggressive but assertive kati tunulira kyamagero nga ye otunulire omuntu nga Brian White who had more money at that time because I wanted to bring a comparison fitting at little when it comes to money to comparing Kyamagero and Brian White who has money and who had money omwali na sente omwali bulungi anti ani yalina sente gwe njagala omuyamba kakana kati anti mwogere kwaba babiri Brian White alina sente Kyamagero ali bulungi komaawo kaakati nze Mariam ku sente zonna Brian zayina n'ekyamagero zanyinza genda naani kisinzira ku byoyagala ki byenjagala naye nga legacy ki really can I go with Brian White even if he has all the money banawe bamugaboozi g'ekisiru kati osobola okugenda n'omusajja lwakuba nti ogenda lya linnya lye si linnya components ezizimba omusajja nawe nomaali yamuno oleka omuntu alina sente ate tisimaya because of component tugwe tolina component zo mwembasaasira anti kati era nkyobola tukyalina obuzibu bungi era tulina okukola omulimu munene ffe abakazi tetwagala nko omusajja lwa ssente kyova olaba osobola okumpa sente zo miliyoni zo nenkuwaako basikuwadde nengenda nenebaka negayiwa nga tampa yadde n'ekikumi kibuba bwenzibu wana elementi y'obwenzi nayo gyeri anti wali sente kubanga wakati okuba nti sente zo oyagala nkujjemu nyakujjamu naye at the end of the day wembuliramu yoli naye lwakuba nti era problemu nejja nti bwono alina sente singa mufunamu obuzibu n'oli akusanyusa tebinyuma you only get peace ng'ono wa sente waali then oli n'omanya kati kyemwagaza kiki naye if you have pressure ya sente n'oli amakulu ge gasiizinga so tugenda okumaliriza nga sente anti kati naffe wano twadoptinze nnyo abazungu ebintu bye bakola
which is okay because bwe bulamu bwe tutambuliramu kubanga nyina akantu kenzijukidde waliwo wambuliza nti kati tumuvize tya forward bino ebintu byasooka Bulaaya era movements zaaliwo abakazi ne bagenda ne bakola naye nga bagenda olaba divorce rates ate kati zitandise okukula because the number one denominator ku divorce is a working woman. Kati omanye bo obalaba ng'ekizibu kikuze ne batandika okugenda ne bakolayo akayimba nga tukayimba mu nursery nga bagamba clap 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 until daddy comes because daddy has money and mom has none. Ne batandika okuteeka omusajja nti kati love you etuuse conditional and transactional oba toze nakaveera waka toba taata. Yes kubanga ye omukyala newabaguzeyo bakapane bakaki love y'omwana we egenda sigala nga bweri. So solutions era abasajja balina okubanga bakola. Yeah olina okuba nga okola but olina okubeera nga osigala mu gundi mu layini yo nga gwe omusajja. You have to be oba problem evudde ku bagamba bw'ofuna omukazi Mariam bakwasiza olwaleero enkeera oba ekiro ekyo kyennyini omusajja bw'afuluma abanga ewakakoma ku mukaaga zaaba akomawo problem y'okwekyusakyusa you introduce new things along the way nga those things are new to your partner naye nga kuggwe bya bulijjo omusajja nti kuva weyawasa n'amala emyezi mukaaga nga wakadda ku ssaawa 2 after 6 months n'atandika okukomawo nga woki leeti naye ng'ate singa omukazi oyo yamumanyiiza nti nze ndi wa mukaaga omukazi yandikitegereddewo from day one kati maybe the problem nti eri nti nno bino yinza okuba abasajja babyetaaga ne basooka ne babivaako oba otegera kubanga from day one yes I understand abakazi mulinamu eyo nti oba tonnampa sitojja wange but namba esinga era nange namaze nenkiraba so I will agree with you on that slot kubanga from courtship wembanga nze msiya mmere enyogoga kitegeeza nti nno bwe tuva eri nga tubadde twekwana okimanyi wemba ndi wakufumbira sayimo emmere ye erina okubanga yokya oba ontegeera otandika ogenda okujja mu bufumbo ng'ekyo kikola ki ng'omuntu afumbira omusajja ow'akajanja era buli ne waba mugenyi nga zze tugambe banaaba kalekeewo akantu ka gundi n'omanya nti omusajja wange wakajanja mumukola ki kitegeeza nti abalala bagambira nti omusajja wakajanja goba wamumanyiira so kali nze ndowooza problemu eri nti basajja kyayagala kusooka kukikweka olw'oluguno olukwanokwano love bombing naye nga kala z'entuufu zijja mala so bwembanga nze sirya mmere ennyogoga saagala mmere ya wooma then you not warm it for me because from day one we talked about it naye nkusaba obufumbo ng'okimanyi ansaba obufumbo is this type of a person naye wano olwokuba oyagala tikitaka wano mu ntandika oba weefuula nice guy and nobody talks about food before the first sex so that does not make sense mumala kukuvaawo nakiyoyoye ekyo then nemumanya nti now we can stay together then nawe mutandika okustreamliningira obulamu lastly dolowooza what you have to offer is it enough okulowoozesa ffe abasajja nti bwe mbanga mulabiririra mukolera bwenti ne bwenti ne bwenti ekyo kyakola kimmala okubiko what do I make sense nti you add value because omulimu gw'omukazi is adding value abakola finishing y'ennyumba on the process of adding value ebimu tebimanyika they are not mentioned because ozimbidde ku kibaddewo ennyumba ogisanze ennyumba ogafudde amaka naye nze nkyalaba kifaananyi kya nnyumba amaka kyekitiibwa ekigaweereddwa kakati kizibu nnyo kitunuulira n'okitegeera olowooza apart from adding value is it enough okusobola odifendinga omusajja ku byateekamu nga bwe twayogedde nti amata gaafudde ogakola mu cheese it is something good era ndowooza cheese mulidde muggwe mu mutima n'ababaddewo bakulaba nti yesu ono yafuna n'omukazi agusinga kati amata yagayiye oba otegeera naye the problem is kimala bimala ebyo byokuadinga vali byokuba olina obbaawo byokolako ebikwatwako ebirala nti kati that is a trivial thing watuukidde okulowooza ekintu ekityo
era bingi by'oba ogase ku musajja ekibuzo kiri nti gwe oyagala ki oyagala momentum ki because tujja kutwala naffe abakyala tutambulira ku momentum yo wontwala nange weekutwala anga tuli mulimu gw'abakazi weziba ssente atereka zange the good thing kale neziwa ne tuzimba ennyumba naye ompeemu kuzizo nterekemuko nti if things have changed nga bwe tubiraba nti bikoze eki bikiwuse tusobola okuvaawo okukola ogwa ebiri gyaffe gitereke paka wekanaaweera akakadde simanyi bwe tujja kudda ekyokubiri amen ready for the 50-50 olaba akuvuma buvumi nga ali kukutereka buteresi nagamba twakola ffenna nina client gwozikizaako bambi era anaafuna omukazi omukiga kati yali akoze kasaloni ke kati namugamba naye nga alina amabanja boda biki ebyo namugamba kati solozanga sente zaki za saloni nze ngende noonya sente eno nsobole okumalayo amabanja omukazi teyeefuulira ku sente z'omusajja after like 1 year n'agenda ng'amulangira era nze akuliisa sente zange kale wano mu ntandikwa omukyala yamuwayo akakadde kamu kitundu yawagaye kati nzagaye nagamba hafunye ekyekyo kumbe ndowooza oli yali amanyi obuze bwe so it was but I don't nze I don't really agree to the 50-50 thing kakati it's not going to work anyway abakyala tulina biological clock ogwange era wembanga nemereddwa okuzaala ebiseera ebisinga like pressure yonna ebeera kunze naawe ebiseera ebisinga financial burden ebeera kuggwe ng'omukazi walina pressure y'okuzaala omusajja alina pressure ya finance tonyambako wano mu kuzaala tolina wonyambirako era nze alina okubanga making sure nti nzadde bulungi oba ki naye ninaku temukyasobola kuzaala abasaala busaze era ffe tuzaala the thing is that it comes from me the result of how it comes out peyini y'omwana okumuggulayo mu ddwaliro financial anti okitegeera naye mukuwemu nawe omusindikemu omanyi kyekitegeeza omukazi omukwatira mu ddwaliro famire yonna neemanya gundi alemedde mu ddwaliro omusajja mwavu babeera nga baconfiscate aze omusajja mnaade kiggwangako famire nebabuzone eyagenda okuzaala nga tava anti kati naawe nange bwontyo nga omwana abuze ng'omwana akyabuze bade nebeera kunze sikuggwa noba nga gwalina obuzibu era nze era kizibu nnyo okukkirizisa nti naye nze nina ekirowoozo kyange women have less to offer just be humble kubanga bwe tubiteeka ku minzaani omusajja asigala akola nnyo era kituufu so the only thing you can give back to a man is respect nti omukazi asobola okuba nga tasobola kufumba mmere tasobola kuwa mmere ebuguma naye ate bw'akyadressinga mu bulungi oba ontegeera omusajja ajja kireka ontegedde omukazi asobola okuba nga talina kyasobola kugattako like kiri practical ne karakita ye kati problemu yakyo eriemu ye Mariam okubeera nga ekyamazima ntunulamu tolina kisina kyenkufunamu naye nga n'akamanyiro n'akajanja kangi oba wanfuna otya nti wanfuna otya bwe buzibu bwemuteebuza tetugenda kuddayo mukyalo kumuna bawala bambyalo batuloge abawala baaloga nnyo n'okulopa baaloopa nnyo baatumanyiira nnyo gova omukazi w'okukyalo tawasika empalana nti eva ewaka ne zitandika okwewalana nga family anti wanfuna otya ate that was the straight way of getting omuntu kakati era gye twesanga gye twesanga mulinga bagamba mufe abali eno obwongo bwaffe twalya nnyo emyogo tutegeera but the thing is that wanfuna otya kale era engofuna y'abakazi yemu nosanga omuwala ng'ayiribye ne Kampala wano so it's men who by the way men abasajja be bakomitinga you commit to us fe tubaawo nga tulinga byamaguzi nogamba naye ono so toyinza kuŋŋamba rinda byemu tolina kyekugaseeko oba wali otalaba wali muzibe as in what is the issue tuli kibabuulira mu men's conference abasajja bagamba era nze nyabbambalize men conference bwenaatula bali bagamba nti nze owange gyali ewaka akola bwakunze ayira byana birungi
Yeah, well, it's the primary cause as to why we are here. Ne wali n'omusajja awo buyuzi nagamba kyanga nkafuna munnange nakagula poloti 6. Kati mwagala tugende tunoonye emikisa. I think it's not about mikisa. Lwapeera nakyo kiddeyo nawo omukisa gwaba talina mukisa nga nabwona esoba kuba. Okay, bali njagala kukuta but I think that is it. Akatabo kano kaaki? Katabo it's History of Islam in Uganda. Haji Mustafa Mutiaba wa Rugave, Sheikh Dr. Badru Hassan Seguja, Sheikh Dr. Hassan Abdul Majid Mutagubiya, yes, ne Haji Eri Nkonge ne Sheikh Jawud Mbogo. So mu katabo kano kalina pages 664. No, yes, kalina pages 664 z'empapula 332. Kakati Mariam ayagala kuvunula katabo kano. I know many of you are like me, temwagala kusoma. Simanya how many novels I've read nensomako the first 10 papers. Ngaseyongerangayo. So ayagala kukyusa akatabo kano. Simanyi waliwo omuntu ayinza obali nga gamba katabo ki, what is unique about this katabo? Maybe the best thing it would do would be kulaba ku content, dedication, acknowledgement about the cover, about the book, preamble, about the author, the history of soulmate rule, sultans. Ngati bakiwanika rule of Oman. Kayagala kumanya history y'Abawarabu kugundi ku coast. Buli kimu ya ku coast okuva Zanzibar kuva kuyingira wane bo okujja wane eno. Yes. Chapter 1. Faith zona zajja yeah. Kakati batugamba Abawarabu bajja mu kusuubulagana ne batuukira mu lubiri. Oba ontegeera. Buganda yali etya nga temuli busiraamu. Remember obusiraamu bujja n'emizizo gyabwo. Tekuli kulya nnyama nyimpi, kulimu circumcision. So twagala tumanye byajji bitya ate byakyuka bitya. Then mulimu introduction of Islam in Buganda. Then muliko the spread and development of Islam. Mulimu the Islam in the rest of Uganda. Then Islam under Prince Nuhu Kyabasinga Mbogo. Oyo ndoza ye family ya jjajja w'Islam, right? Yes. So I think bino ebintu, of course abasobola okusoma basobola obisoma. Naye one thing I like about abakkiriza nti kyalina abayagala kigabaneko ne banne. So about if we put this knowledge in audio, nga woba oli mu kukola mirimu gyo osobola okuwuliriza this audio. So kakati ekisinga obukulu, we have Mariam with us. She has a lot of time because tanafumbirwa. N'amagezi agalina, so she only needs your support. Kati bagenda tuwagira batatu. Tugenda teekako enamba y'essimu tugenda kukola ki? Nja kuteekako enamba yange essimu, even my ex account. So from those numbers, also contacting Mariam in any way, you're sort of kumuyamba. Because the thing is, generally, more discrepancies as it ku Buganda Kingdom right now. Omuntu ogendera nga information yaffe egende editingibwa. Omulaba ajja kuveeri atukozesa ensobi. Kati bwe tuta preserving our African stories and heritage. Tujja kwesanga mu kubanga we don't appreciate enough gye twava ne maaso nga tetukola. Ate oba tumanyi gy'ova kiyinza okukalubiza okumanya okutegeera w'oli. Yes. Ina kigamba atya. Ofuna omuwala nga yali bubi. Najja mu bulamu obulungi. Because abantu beera gye bava. Ne kitammwa mukisa kuvaliwinga waali. Buli bw'otavaliwinga w'oli, emikisa gy'okutegeera gy'olaga mitono. Ekyamazima osobola okuba ng'oli muzadde essaawa zino ng'olina abaana 10 ng'omu yafudde. Naye oba wavaamuko ku mbuto nga 15. Omwana omu afudde kiruma. Oba ontegeera. Naye ate bwe wojjukira bali 15 abaavaamu nga tebannajja.
ate munange oguma n'ogamba mukama katonda kasita omwenda agukoze eki Wagukumye. kitegeeza oli mukutereeza future yo ey'okuguma ne weeyongere ne weebaza muki mukama. So kale supportinga Mariam mu kitabo kino bakita the history of Islam in Uganda kisobola okubeera nga kikola ki kivaayo. Mariam njagala kukuta. Thank you so much abalabi baffe ku Simon Official. We appreciate. We're looking forward to giving you more. And thank you for supporting Simon Official. And thank you for supporting Mariam. Thank you guys. Kale basibe nabayo mbere bulungi mweraba.